Mukama yebazibwe, Mukama yebaze mikono gyaffe abalungi abatulaba ate era abatuuliriza. Salt at 11. Tuli mu kwegiriisa olw'emyaka 11 gye tubadde mu nsiike ez'ebyempuliziganya. Mukama yebazibwe. Mukama yebazibwe. Ebitundu ebitali bimu abantu baweereza obujulizi. Salt Media Mukama byagikozesezza mu bulamu bwabwe ate ne mu bitundu byabwe. N'olwekyo twenyumiririza mu kisa kya Katonda kyatuwadde okuweereza eri abantu be. Emisingi gigguse era mbaaniriza olunaku olwaleero mu pulogulaamu Emisingi lunaku lwakusatu era tubaaniriza mwenna mu pulogulaamu Emisingi. Olw'okutandula wiiki eno nkujjukizaako nti ye night prayer wali ku Canaan Land esoose gy'oteetaaga kusubwa, twetaagira ddala omukisa. Nze mubuuliza ajja okusookawo era nja kukakasa nti twongera okusika omukisa gwonna ogw'ennaku 6 okugujja eri Katonda mu linnya ettuufu erya Mukama waffe Yesu Kristo. Kola enteekateeka ez'okusula ku Canaan Land mu night prayer. Mbakulisaayo ababadde ku Canaan ne Pronis ne handkerchiefs abasitudde okukkiriza n'ogamba nedda kantwale ekiremba kino, kantwale ekitambaala kino, kantwale eproni yange nga bwe kiri mu Bikola by'Abatume Essula 19 olw'e11 olw'e12. Era abantu balina obujulizi. Twebaza Katonda nti ekigambo ekyo kizadde obujulizi bungi nnyo. Bakulisa abadde ku Canaan na mungi w'omuntu era nzikiriza nti mwatandise dda okutambulira mu byamagero n'okubyeyagaliramu. Erinnya lya Mukama lyebazibwe. N'olw'enkya olw'okuna weetuli nnyo, n'olw'okutaano weetuli nnyo. Ennaku ezo zombi era nazo zakuleeta bitambaala, zakuleeta apron ezo ze mwesiba nga mukola emirimu. Mujje olunaku olw'enkya n'olw'okutaano mu bungi ng'era bwe muzze. Ate era ne night prayer era ejja kuba etukolera. Olunaku olw'Essande olwo twalwawudde lwe lugenda okuba nga luwezezza ennaku 7 mu kisiibo. Ennaku 8 lwe lugenda okuba nga luwezezza ennaku 7 mu kisiibo. 7. Tugenda kusiiba ennaku twatandika ku Sande ng'ennaku z'omwezi 2. Ku Sande nga 9 tuba twakasiiba 8. Oba okitegedde. Kaakati ate kisibo kya kuggwanga 16. Bwe kiba nga kiggwanga 16 nga twatandika okusiiba nga 2, ku luno kitegeeza tusiibyeko 15. Ku luno situsiiba 14. Weewaawo twakibatiza nti kibeera kya nnaku 14. Since kiva Sunday to Sunday, Sunday to another Sunday, those are 15 days. Twebaza Katonda nti atuwadde amaanyi okukola ekigambo ekikwatagana n'okusaba n'okusiiba. Kyama kya bwakabaka bwa Katonda ojjuzibwa mu mwoyo, endwadde ziwona mu mubiri, byokola bitambula, enzigi zeggula. So Sunday tugenda kubanga tuwezezza ennaku zaffe 8 mu kisiibo. Ku Sunday nonga 9 tugenda kukola Thanksgiving yaffe ey'emyaka 11. Era Salt Media staff yonna ejja kujja butereevu mu maaso ga House of Prayer eyatandika Salt Media yeebaze. Gwe wenna aweereddwa omukisa mu mpeereza ya Salt Media ku Sunday baako ky'oteekateeka mu bbaasaayo eky'okwebaza Mukama
kijja tuyamba okubaako ate naffe ebipya bye tuteeka mu salt media. Kasente ako nga tukakutte tujja kufuna engeri gye tukakozesa mu salt media kabere nga kateekamu waakiri ebyuma ebipya. Era saavisi y'oku Sunday kubanga ya Thanksgiving eya salt media at 11 ate nga saavisi ya ku anointinga ng'eri wakati mu kisiibo egenda kukeera Sunday wedde ssaawa 4 nali ndi ku kituuti naye ku Sunday eno ku ssaawa 4 nja kuba ndi ku kituuti. Tukeere abooluganda, tukeere mu kwebaza Mukama. Sunday eno era ssaawa 4 nja kuba ntuuse ku kituuti. Bw'onooba obuusabuusaamu ojja kugenda okugirabo ti ku TV ng'ondaba obanga ku leediyo mpulira ate naawe odduka emisinde. Naye kyandibadde kirungi ffenna tukeere. Bwe tukeera tubikwasaganye mangu tubimale tuddeyo mu budde ewaka. Kubanga bangi abaagala okwebaza Mukama olwa salt nga bagenda kuva mu bitundu byawalako. Olwekyo tujja kuba obudde tubukwasaganya mu bwangu. So tugenda kuwayo Thanksgiving yaffe ku salt media ku Sunday ng'ennaku z'omwezi 9. Yes, ennaku z'omwezi 9. Ennaku zaaweze wiiki eno ku Monday nga 3 bwe twali ku lunaku lwennyini oli ku dot nti tuwezezza emyaka 11 naye twali tusobola ku celebrating n'amabega wa nnaku 3 kutuuka eza November wabula mu maaso. Yensonga lwaki twakiza ku lwa Sunday tugenze tukiranga. Mwebala okuweera Mukama obujulizi olw'ebyo byonna byakoze mu bulamu bwammwe okuyita mu salt media. Abali ku salt FM zonna, abali ku salt television, abali ku salt media app, ku YouTube, ku Facebook, ku TikTok, abali mu mawanga gonna mbaaniriza mu program Emisingi era mbebaza okubeerawo kutuwa obudde n'okugitegeezanga abalala. We twakoma twali twogera ku mukisa guno Mukama gwatuwa ne tugamba nti yatukola nga tuli self-contained. Kiwandiike, God created man when he is self-contained. God created man when he is self-contained. Man in this context doesn't mean male. It means a human being. Katonda yatonda omuntu nga byonna ebirungo abitaddemu. Ne waliwo ekirungo ekiri mu bulamu ekyogerera obulamu bwonna nga lwe lulimi. Ke kamwa kaffe. Akamwa koogerera omubiri gwonna. Omutwe bwe guba gukuluma akamwa ke koogera. Olubuto bwe luba lukuluma akamwa ke koogera. Akamwa koogera ebirungi koogera n'ebibi. Naye Katonda bw'akuyamba n'ofuga akamwa ng'owangudde. Katonda bw'akuyamba n'ofuga akamwa ng'owangudde. Era nga mbajjukizaako gye twatandikira nti tufuge ebigambo byaffe. Bayibuli ng'etugamba mu ngero 18 olunyiriri olw'amakumi 20. Engero 18 n'olunyiriri olw'amakumi 20. Nga Bayibuli etugamba nti olubuto lw'omuntu lulikuta ebibala by'akamwa ke. Olubuto lw'omuntu lujja kukuta ebibala by'akamwa ke. Era Bayibuli ng'etugamba nti ekyengera eky'omu mimwa gye kiri mu mala. Omuntu ekyengera eky'omu mimwa gye kiri mu mala. Era abantu bangi nabo basobola okuwaako recommendation nti boogera bulungi. Okwogera obulungi si kawoowo nti obeerenga bano abalina amaloboozi agalinga ennyonza abayimba. Okwogera ebirungi kuba kwogera bigasa. Kiwandiike. Bwe baga nti gundi ayogera bulungi baba tebakonsideringa ekirabo ky'okuba nti eddoboozi liringa ng'ery'ennyonza. Baba bakonsideringa
nkwata gyakwatamu abantu. Olulimi lwewuunyisa nti lutuuka ekiseera nga lulinganga olunene n'emikono. Akwata bulungi abantu. Kati ekigambo okukwata bulungi ate kikwatagana n'olulimi. Tekikwatagana na ngalo. Totwala ngalo n'oziteeka ku mutwe ne baga nti abantu bakwata bulungi. Abantu obakwata bulungi okusinziira ku bigambo ebikuvaamu. So akaseera ke tulimu tutodde amafuta, tuli mu sizoni, tukoowoola Katonda mu kisiibo kino, omwaka agutikka engule y'obulungi bwe. Omwaka Mukama agutikke engule y'obulungi bwe. Awo naffe tuba tulina okukola paati yaffe. Bakasitoma baffe tubakwata tutya? Abantu be twogera nabo tutya? Abatuwa emirimu, abatuwa emmaali, basapulaya twogera nabo tutya? Wakati awo waliwo abantu bangi mu bulamu bwaffe naye nga ekibariteininga lulimi. Olulimi lwo retaina. Engeri gy'onyweza abantu ab'amakulu mu bulamu bwo, njogera gy'oyogera nabo. Ab'amakulu abakuwa emmaali n'abakulu n'ab'amakulu abakugulako emmaali eyo. So nga ate era n'abasigadde bonna wadde boobeera nabo ku muzigo beetaaga obbakwata obulungi. Mu nsi muno wadde omuntu leero talina kyakuwadde, ebyenkya wakati wo naye tobimanyi. Mukwate bulungi. Nagambye nti olulimi lutuuka ekiseera nga lulinga olina emikono. Bwe nkugamba mukwate bulungi kitegeeza yogera naye bulungi. Weeyigirize kibeere ekitundu kya bulamu bwo okwogera n'abantu obulungi wadde tolina kyobafunamu leero. Okifunye ekyo? Weeyigirize okwogera n'abantu obulungi wadde nga leero tolina kyobafunamu, kubanga tosobola kumanya enkya onoobafunamu ki. Ate omuntu oyo gw'oyogedde naye yayinza obutaba na kyagenda kukuwa naye nga yamanyi kyoyagala gye kiri. Kye tuyita likomenda. Mu kamwako mulimu amaanyi agazimba abanaakusemba. In your mouth there is power that builds your recommender, your future recommender. Gye batudde ne bakwogerako, naga ne wali ewaffe omuntu ayogera bulungi, akwata bulungi abantu, nga tomusabe nakunoonyezaako ku mulimu. Ogenda okulaba nga bakunoonya for an opportunity gy'obadde tomanyirako, naye ng'ate oyo akutaddeyo erinnya lyo. Ate ye si ye nannyini mulimu. Oyinza n'okuba nga woogenda ogenda kufuna okumusinga bw'afuna, naye takirinaamu buzibu. Sinsi oyogera bulungi, oli muntu mulungi. Tutuuse ku kalala. Wali tugambye nti omumwa gukola ng'emikono, gwogera nti okwata bulungi abantu. Gukuweesa ekitiibwa ekyo ekyokuba nti okwata bulungi abantu, omumwa gwo. Kati ate tugudde ku kalala wakati mu kuyiga akagamba nti gwe gwogera nti oli muntu mulungi. Beauty, weewaawo tuteeka nnyo amaanyi ku feesi zaffe, naye beauty eri mu kikufubutukamu. Kiwandiike. Weewaawo tuteeka nnyo amaanyi ku feesi zaffe, naye beauty eri ku kikufubutukamu. Tutereeza enviiri, ne tutereeza ebisige, ne tutereeza bino na biri, naye ng'abantu balinda kuwulira twogera ki. Omuntu omulungi tebamulaba ngeri Mukama gye yamuwundamu obumwa. Omuntu omulungi tebamulaba ngeri Mukama gye yamuwundamu akayindo. Omuntu omulungi tebamulaba ngeri Mukama gye yamukolamu figa.
abantu balina figa bafaafagana ne figa abalala beesiba neggata mu nsonyiwa beesiba ggata abantu beemyumyula aveemu n'ekafiga akanalaga nti mulungi naye ng'obulungi bw'omuntu buli mu kimufubutukamu akamwa ako bwe kaba koogera ebigambo ebirungi then oli musajja mulungi akamwa ako bwe kaba koogera ebigambo ebirungi then oli mukazi mulungi akamwa ako bwe kaba koogera ebigambo ebirungi then oli muwala mulungi akamwa ako bwe kaba koogera ebigambo ebirungi then oli mulenzi mulungi akamwa ako bwe kaba koogera ebigambo ebirungi then oli kitunzi mulungi obulungi bw'omuntu bigambo ebimuvaamu owulidde amaanyi g'olulimi owulidde amaanyi g'akamwa akamwa akamanyi okwonooneka paka nga bakayita ebbwa yamulaze ebbwa lyakamwa n'oyogera oli n'awulira kiwundu naga nti kale alina ekiwundu kyakamwa kubanga abamu tebamanyi ebbwa kyeki ebbwa kiwundu oyogera ne baga nti akamwa ke kacaafu si lwakubanga owunya akamwa naye ebigambo byoyogera tebijja mu bantu akamwa ke kacaafu ogamba oli alabika obulungi alina feesi ennungi alina figa nti oyo totawaana mubi mubi nga gyenkomeza naye nga gwe bayita mubi feesi yagikolako yonna eyaka figa agirina entumbu ennungi nzibu enviiri ng'oyinza ogamba nti ndowooza yatwala ez'abamalayika naye n'afuuka mubi olw'enjogera ye n'afuuka mubi olw'enjogera ye era abantu abo abalungi baluddewo naye nga balina ekibabulamu kwe kutereeza ekibavaamu ekibabulamu kwe kwogera ekigambo eky'obulamu ekigambo eky'essuubi ekizzaamu amaanyi ekigambo ekiwa ekitiibwa ekigambo ekirespectful okubanga kiva mu kamwa k'omuntu eri abantu nga balungi okulabako naye nga nawe osaasira ali muwasa wangi eri abantu nga balungi okulabako naye nga nawe osaasira ali muwasa olw'omugambo ogumufubutukamu ne wabaawo abantu nga babi mu feesi ffenna tuli mu kifaananyi kya Katonda era abavoozi batera okulaga feesi emu n'endala ne baga nono naye ali mu kifaananyi kya Katonda Katonda ekifaananyi ky'alina mutima mwoyo ekifaananyi kya Mukama si nnyindo ekifaananyi kya Mukama si maaso ekifaananyi kya Mukama si matu ekifaananyi kya Mukama obulungi bw'omutima gwe omwana bwe yamuyimba naga omutima gwo mulungi tolina gwolemesa omutima gwo mulungi neerabidde vaasi naye nga mulutegedde nze gye nnali eyo nga nali wala oba nzigasse simanyi oba nzigasse naye oluyimba olutegedde lwayimbibwa Musumba Joseph Ngoma mutima gwo mulungi ndufunye vaasi eyingidde mutima gwo mulungi omukono gwo muwonya tolina gwolemesa kufuna ssanyu kaze Joseph Ngoma ndowooza batajja nakunnyombesa ankubira akasimu essimu yange agina neyenjirina ambuuze eyo vaasi ekulema etya mutima gwo mulungi
mukono gw'omuwonya toyina gwolemesa kufuna ssanyu. Okufaanana Mukama, okubeera mu kifaananyi kya Katonda, si feesi, si figa, si kifuba kinene, si kitumbwe, si mmunye z'amaaso, but a good heart. Kiwandiike. Omutima omulungi, omwoyo omulungi. So bajjajjaffe bo baalugera ne bagamba nti ekyagaza omubi, that's an assumption, nti mubi kubanga feesi terabisenga bw'oyagala. Ekyagaza omubi, omulungi takimanya. Abalala baga nti omulungi alwawo okukimanya, naye omulungi takimanya kubanga omuntu omulaba kungulu nga feesi si ye yeesikiriza, naye kaayogere. Ayaniriza abagenyi, talina malala. Abalungi abamu balowooza nti bayamba buyambi ababawasa oba babafumbirwa. Nali ntudde emisango nga bw'omanyi ebyabasumba, omukyala nandoopera nanga munnange ono era yambuuza nti gwe tulabanga nakuyamba buyambi, omusajja nga nze wandimugyewa, ng'omuvubuka mulungi naye nga ati n'omukazi naye si mubi, naye obanga omanyi nti wamuyamba buyambi ng'era abalungi baaliwo abakusaanira abakuyayanira, lwaki si be watwala? Lwaki tuwatwala omu ku bo? Ng'amanyi n'omukubamu kumpi nakuyamba na buyambi wano, amanyi n'omukubamu ku migere. Omukazi nga ngamba nti anemereddwa, so ng'ate keesi bwetyo gyeri, ng'era abakazi kati be bagamba abasajja nti babayamba buyambi obafumbirwa. Mukazi omulungi ng'oyo wandimugyewa. So mu relationship kano kayingidde Emisingi, temuli ayamba munne, temuli asinga bulungi. Mulina okubanga emitima gyammwe mirungi, kyekikola amaka. Mwagalana, mwetegeera, teri kinyumanga kubeera mu bufumo ga mwetegeera. You understood each other. It's not about beauty. It's not about handsomeness. It's about understanding each other. Mwetegeera. Era bw'olaba abantu abawangaazizza relationship, abawangaazizza obufumbo, ekyama kiri eki, beetegeera. Kubanga n'omuntu yenna gw'otenda obulungi, omugwangako nga tananaaba maaso. Wangi? Tewali mulungi ng'alina obujonjo. Omugwangako awo just n'otomera butomezi. Be tuyita abalungi, era otuula n'oconcentratinga ne weekolako. Oluvannyuma lw'okwekolako n'olyoka olabikako eri abantu ne bagamba laba omulungi. Naye omutima kati omutima omulungi guvaamu ebigambo ebirungi. Ebigambo ebirungi gye biraze bigwa ku ttaka eggimu. Bayibuli kyevudde egamba nti olubuto lw'omuntu lulikkuta ebibala by'akamwa ke, n'ekyengera eky'omu mimwa gye kiri mu mala. Otuuka ekiseera ng'ebigambo ebirungi ebikufubutukamu bikuwa bakasitoma abakulemerawo. Kati n'ova mu ordinary level y'okuba nti olina bakasitoma kati n'oyingira kyengera. Eri ewaffe Masaka gye nakulira era gye nzaalibwa, waliwo ebiseera nga emmere mu lusuku mweri.
nino wabawo ebiseera kati nga byakyengera buli wokuba eriiso emmere weeri ate eyengera kati fe abaana abato awo nga tusanyukirawo nnyo oyagala nnyo bafumbe ettooke limu engeri y'olwenvu ne bwe kutabaako nve ettooke ly'eryenvu liwooma abulako kannemeramu nakati nkyalyagala nakati njagala nnyo ettooke ekkulu obulungi ate Susan Makula Bujjingo amanyi okulinyiga n'alireeta ng'olaba ttooke limyuse naye nga bw'obega mulimu ak'envu eryenvu limpoomera ate wewunye terimpoomera mu sukaali ndiizi oba mu bbogoya ebyo nabirya nnyo nga ndi mutongera ku bbogoya nfiirawo ku sukaali ndiizi nga nfiirawo naye oyo oli gwe twawanikanga ku kibanyi ndiizi oyo w'oku kibanyi yenna ajjudde omukka akondooza nakati bwe nkalaba nkalya naye ono ow'omu kibuga simanyi lwaki sikwataganye nnyo naye n'ebbogoya naye ate ettooke eryo eryabadde wakati w'okwengera n'obutayengera lirina engeri gye liwoomamu naddala ng'omufumbi amanyi okufumba ettooke ettooke lirina engeri gye liwoomamu kati ffe ng'abato by then nga tuba basanyufu nnyo buli mmere gye bafumba ewooma naye ate abakulu babeeranga mu kweraliikirira oluvannyuma lw'amatooke gonna okuba nga gayengerera kumu ekiddako njala wangi ekiddako njala kyobona bw'olina okuba nga olina omwoyo w'amagezi okumanejinga ekyengera tubasabira sizoni era ge mafuta ge tutoola ku Kanani era kyekisibo kye tulimu era ye night prayer gye tugenda okubeeramu olwokutaano luno era ze apron ze muleeta yonna gye mukolera bye mukola byeyongeremu amaanyi ebiro bya November ne December byakyengera mu bizinesi kati engeri gy'onoomanejingamu ekyengera yesalawo bw'onooyita mu biseera ebyenjala engeri gy'onoomanejingamu ekyengera kati bakadde baffe bo kye baakolanga amatooke nga bagatunda mangu agabengeddeko n'ebyo bye wawuliranga nti loole z'amatooke zive Masaka be baagatundanga bakadde baffe bagatunda ne bagulamu emmere enkalu kubanga ekiddako oluvannyuma lw'ekyengera njala so nga bagatunda ne basobola okugulamu ensawo z'obuwunga nga webuuza baleese bwaki akaseera katuukanga nga naffe abato tutegeera lwaki abazadde batundanga amatooke ne bagulamu obuwunga buli ndaka lyakaseera nga ekyengera kiweddewo ekyengera eky'amatooke ekyengera eky'emmere ekyengera oba kya miyembe ekyengera oba kya mapaapaali mumpeeyawo ebirala ebyengera nammwe ekyengera oba kya ffene munyongereyo ebirala ebijanjalo bwe byengera olwo ebibisi biweddewo kasoyita walinga ebijanjalo byengedde okuddamu okuyitawo nga bikalu kaseera katuuka nga tekyasobola kufuna kijanjalo kibisi n'omu ekyengera ky'ebirime kiranga njala awo Yusufu yafunira obwakatikkiro kubanga ya interpreting ekirooto n'ayawula ekyengera n'abalengeza nti omabega w'ekyengera waliyo enjala bwe bamanejinga emmere ya Egypt obulungi lubereberye essula ya 4 Genesis chapter 41 bwe bamanejinga obulungi ekyengera bajja kuyita mu njala era n'ababulira ni mu kyengera balye kinene ne batereka ekitono on a daily basis mukwano gwange akola business okusevinga tolinda binene
okufissaawo n'okutereka tolinda binene lw'okwasizza lwonna tereka ky'osobodde totereka makkati amakati galye lya 50% bw'oba osobola ne 60 girye tereka 40 bw'oba osobola ne 70 girye tereka 30 bw'oba osobola ne 80 girye tereka 20 naye ekikulu kuterekayo mu kaseera w'okwasiza mu kaseera ak'ekyengera savinga ebigambo ebimu twabigandawaza savinga ate mu kaseera nga kano mukama ng'akwadde omukisa omwezi guno ogw'e11 osevinga ogenda okutuuka mu Desemba wo nga 10 ne webaawo ate emaali endala eyingirawo nga sente ze waakasevinga zennyini ze weetaaga okusuubulamu emaali eyo mu kifo ky'ogenda okwewola ne weewola ku zizo ako nako kanootingi bw'obanga okozesa sente zo zibale nti weewadde ebbanja kuba sente ezo zeetaaga ziddewo bwe ziba nga zikuyambye mu kaseera kobadde weetaagiramu obuyambi zijja kukuyamba n'olulala kiŋŋambire akuliraanye Emisingi mugambe nti yiga okwegabira looni eyinza okuba interest free ate eyinza okuba ne interest wangi sente z'oterese bw'ozijjayo obeeko ky'ozikozesa weewadde looni etalina magoba wabula eyeetaaga obwetaazi ogenda okozesa sente ogizzeewo bw'oyagala weewe looni erina amagoba waliwo akatubulamu katono nange nga mwendi kuba mpulira bwe maasomesa Emisingi muno omwoyo omutukuvu abeera in control ekintu kintomedde mutwe ne ndaba nange mbulamu ennyumba gy'osulamu gye wazimba olina obusobozi obugipangisa nziramu okubuuza ekibuuzo ennyumba gy'osulamu gye wazimba olina obusobozi obugipangisa ansa mangu nnyo naawe kubanga nze sijja kulimba ennyumba yange namayumba sina busobozi bugipangisa ennyumba bulijjo ze tuvaamu ze tuba tupangisa ziba ntono okuzaffe ze tuzimbye ze tuyingiramu ziba ntono. Nobody builds a smaller house or equivalent than the rental house, the rented, whatever. Whoever builds must make sure that is running away from this tiny place to a spacious place. Oyagala kugenda mu kifo ekigazi y'ennyumba gye twezimbira. Ennyumba eno gye tubadde tupangisa faithfully olina okusasula ssente za landlord. Daba bw'ogenda mu nnyumba egisinga emirundi 2 kale ekitono nnyo. Naye basinga obungi tuyingira amayumba agasinga ge tupangisa emirundi 5 okudda waggulu. Naye gy'oyingiddemu n'otogamba nti waakiri bweri tugambe nti ya miliyoni 3 singa obadde opangisa mpangise n'otogamba nti kanji sevingireyo emitwalo 5 egy'obupangisa. Kyegambe nange ekitimba kinkwatiddemu Mukama ffe ng'atusomesa. Kubanga singa ennyumba gyesulamu ennamayumba ngisevingiranga 25% ku sente entuufu eziteekwa girentinga. Nga sente ezo obubale nayingire ennamayumba ne Susani Makula Bujjingo nga twazitereka somewhere singa sente ezo nnyingi nnyo. 100% for rent kuba tetusobola gipangisa.
si 50% for rent kubanga tetuzisobola nazo naye 25% nga twekubiriza nti ennyumba batubanja tugambe ennyumba yo yandibadde epangisibwa miliyoni 3 naye n'obanga oterekanga 7.5 ku lw'ennyumba eyo era nga bwekiri nti balandiroodi tebatuddiza nga naawe oziteekayo batali kuteekayo liiso. Hello, okalowoozezaako kyekyagaza abantu emisingi ne sort media. Singa oddira emitwalo 7.5 n'ozitereka abatali kusayo liiso nomanya nti ezo landiroodi yazitutte kuba landiroodi tali zikuddiza. Ennyumba gye wazimbanga wandibadde osaana gipangisa obukadde 3 n'otogipangisa wadde 50% yaayo wabula n'ogiterekera 25% y'emitwalo 7.5 zigenda nga za landiroodi si zaakudda. Emyaka aga akutte kamera akutte ne ku maaso. Emyaka aga 2 era singa buli mupangisa landiroodi we asobola omuddiza ssente ez'emyaka 2 buli mupangisa abeera mugagga atagambwa nako. Naye gwe obanga ennyumba yo gyepangisizaako nga weewa 25% ya ssente entuufu eziteekwa okugipangisa emyaka 2 nga oziteekayo nga eza landiroodi kuba tolizikima, kale twongezeemu emyaka 3 olaba obugagga obw'obukadde, olaba obugagga obw'emyaka egy'obukulu kubanga abamu ozimbye mangu ne booterekera emyaka 3 obeera toli mukadde. Yes, naye emyaka 2 ssente ezo bw'ozijjayo Katonda wange nga weepangisaako. Naye obuzibu bwe bubeera bwe buno nti ssente ezaffe tetuzitwala nga ssente ezeetaaga okuzaawo. Tulya buli. Okalowoozezaako ssente ezaffe tulya buli. Naye bw'obanga osevinga n'ofuna ekyetaago ne weewa looni ne weegabira ebbanja eritalina magoba wabula ky'ovunaanyizibwa kuzzaawo ssente zino. So tuwona obupangisa ne tugamba buga nti obupangisa ewannyu waawo. Ne weekanganga mu myaka 2 bw'oteegendereza obwavu bukulumbye ennyumba egenze mu bbanka. Abantu abasinga obungi lw'oyodde ebintu mu muzigo n'obitwala ewuwo weebaka n'otuukiriza kali ke baali baga nti weebaka essebo wazimba, kati weebaka n'olaga nti kati wazimba. Okukakana nga lyo ebbanja likugenda likulinnyako, ogenda okulaba nga weetaaga kufuna looni oteekeyo ate ennyumba yo, naye nga wandibadde mugagga ow'amaanyi oluvannyuma lw'emyaka 2 oba 3 oba 4 oba 5 nga ssente ze wabanga landiroodi pressure gye wabanga nayo singa wagyekuumira n'obanga akasente ako wakateekanga ku akawunti mu nsawo yo tokerekera kejjeeko weebanja essente z'omwezi, kale ziri zennyini ze walinga opangisa zoba weebanja buli mwezi. Olabe w'oyinza okutuuka mu myaka 5, olabe w'oyinza okutuuka mu myaka 10. Naye ffe twewaana n'okwewaana. Nze ennaku z'omwezi nzijjukira zaaki weesekeredde ndi mupangisa. Omuntu ssebo omubuuza nti yibani olwaliro ziri mmeka? Naga nti ezaaki? Nze ndi mupangisa, buuza bapangisa banno. Weerabira n'ennaku z'omwezi ng'ogyeko okuba nti ffe tulina obuvunaanyizibwa obw'enjawulo. Olina okuwandiika ku kino, olina okusayininga ku kiri, olina okukola bw'oti. So debt si kintu kikulu nnyo omutwe gw'omuntu akulaakulana.
ako nako tukanotinga emisingi bw'oba tokyamanyi nnaku za mwezi walekeraawo okukulaakulana. Dates ennaku z'omwezi kintu kikulu nnyo mu bulamu bw'omuntu akulaakulana kubanga oteekwa okuba ne puroguramu gy'olina eddukanyizibwa nnaku za mwezi n'eyakuyita obuyisi ku mbaga ateekwa okuba nga ali noted mu kalenda, n'eyakuyita obuyisi ku mukolo, n'eyakusuubiza obusuubiza, n'eyakola ati ennaku z'omwezi kintu kikulu nnyo. Bannange tusule mentalite y'ekyavu. Nze ennaku z'omwezi nazeerabira dda nawona omuzigo gwali gunzita sebo zagendanga okwerawo nga 25 n'owulira nga ebyenda bitandise n'okutokota zigenda okutuuka 3. Tokyajjukira nnaku za mwezi ekitegeeza tokulaakulana kubanga fe abamu tuzijjukira lwa mpaka tulina abakozi ab'okusasula, abamu tuzijjukira lwa mpaka tulina emisolo egy'okufayiringa. URA ejja kukujjukiza kifuba ddembe. Ennaku bwe zituuka mu 10, 11, 12, 13 kuba nsale waabwe abeera wa 15 tuteekwa okuba nga tumaze okwekubirisa okufayiringa. Ennaku z'omwezi okuba nga tokyazeerabira tokyazijjukira kabonero ka bwavu. Kiwandiike okwerabira ennaku z'omwezi kabonero ka bwavu. So nga ate ffe tulowooza nti kiprestigious kubanga tokyali mupangisa. No, osasula abakozi, osasula emisolo, olina program, oddukanyiza ebintu byoku kalenda. Toteekwa kusigala mu nsi ng'omanyi Christmas na 31st. Oteekwa okuba nga ennaku z'omwezi ozimanyi. Weeyigiriza okusevinga. Tutandikira eri nga tugamba nti obanga gino emyezi 2 November ne December gyakyengera. Ekyengera bw'otokifisizaamu, bw'otosevingira mu kyengera, bw'otobaako ngeri gy'oyawulako akantu mu kyengera, enjala egenda okubeera ewuwe ejja kwewuunyisa. Era kyova olaba mu January ne February emmotoka ziba za layisi nnyo. Bazizaayo ku bondi, abalala ne ku bondi baba tebalina ssente zibagulako. Ogenda okulaba ng'emmotoka gye wali oweetaaga mu December ng'esaliddwako okumpi ebitundu oba bimeka. Abagezi mu sizoni ng'eno November December akasente bakateeka ku akawunti. Mbadde njala kukozesa olulimi lwaffe. Bakakukulira ku luuzi. Kasente kaba kakulwayi. Kakwasa kasiba, kakwasa kasiba, kakwasa kasiba. Emmotoka ogivuga mu January ne February bye bimu n'okugivuga ku Christmas. Naye omuntu ayagala ya Christmas agiraga abantu. Ako nako tukwogereko mu programu y'Emisingi olunaku olwaleero. Kyoyagala okulaga abantu kiraga nti oli mature. Hello, kiwandiike. Kyoyagala okulaga abantu kiraga nti obwongo bwo bukyali buto. Engoye zaffe tetuzigulira bantu wadde baziraba balina amaaso. Engatto zaffe abakuze tetuzigulira bantu wadde baziraba balina amaaso. Emmotoka zaffe abalina emyaka egikuze obwongo nga bweyongeddeyooko tetuzigulira bantu wadde baziraba balina amaaso. Naye buli mmotoka gy'olaba omuntu ategeera gy'aguze aba n'ekigendererwa. Ffe tetukyagula mmotoka. Maturity ekujja mu kugamba nti kangule kino mbakange tolina gwokanga basigala nga bwe babadde. Wabula oyinza okwekanga nga kyoguze kigenda kukanga ensawo yo. Oba toyagala kukanga ffe naye oyinza okwekanga nga kyoguze kikanze ensawo yo, sente zonna ne zifuumuuka ne ziggwamu.
sente bazifumuuka ne ziggwamu ate batukulabira ate nga kati okitembeeya ku layisi oli n'akigula ng'ajerega n'ojjukira nti moloka eno mazima gye nagula sente zino zonna kale mpa bwezi tinaga nti sizirina n'amaliriza ng'agikuguzeeko kubanga sente ozeetaaga kati ensawo yo gye wakanga abantu wali bagala okukanga tebeekangamu n'akamu. Be mindful about your future. Kula okukula si myaka okukula birowoozo kiwandiike tuli mu program Emisingi okukula si myaka okukula birowoozo waliwo abaana abato abalina abapangisa nga yakimanyira nti sente zino si nyangu zakwasiza mu kifo ky'okufutuka emisinde agulemu emmotoka n'agulamu poloti n'ateekamu abapangisa basasula ntono kale naye entono ezo ze basasula alina wanoga alina wajja alina wanoga alina wajja so olina okukula ove ku bintu byakabampaane ove ku bintu byakabandole ntukulora baitu okozireki tukulaba naye kiki ekyamanyi kyokoze so ekyengera kyetaagisaamu amagezi ag'enjawulo osobole okubanga mu kiseera ekituufu ojja kuba oyimiridde abantu bagwa kyebava bagali gundi yagwa tekitegeeza nti alina ebinuubule kitegeeza nti yali yeetute ku ddaala lyatannatuukako n'awamatukayo so nga osobola okwambuka mpola beera n'amagezi akamwa ako kafulumya ebigambo eby'amagezi beera n'amagezi akamwa ako kafulumye ebigambo eby'amagezi twasoma olunyiriri wano mu kitabo ky'engero essuula ya 15 nga lugamba nti okuddamu n'eggonjebwa kukyusa ekiruyi omugagga ne baba abadde agenda kukumma emaali nga bakusaza ebigambo n'akubuulira byakulowoozaako kumbe bamugambye ebigambe n'okkakkana emaali ogijjayo era bakusala omugambo kyebava basigala nga beewuunya nti yenna yoono bwe twogeredde byo byonna sebo mugagga era amuwadde emaali bagenda okulaba nga emaali era ogirina okuddamu n'eggonjebwa kukyusa ekiruyi mu bulamu buno bwe tuba tunaayitamu ebiseera ebisinga amagezi go gafuula obusirusiru otuuke ku kye weetaaga halo ŋŋambye eki ebiseera ebisinga amagezi go gafuule obusirusiru ofune kye weetaaga gonda okuddamu n'eggonjebwa kukyusa ekiruyi ekitegeeza nti omuntu ono agenza okwogera naawe nga yakyaginze dda naawe bw'okyaginga gw'ofiiriddwa naawe bw'okyaginga gw'ofiiriddwa ewaffe Masaka gye nzaalibwa e Buddu bagamba nti ezenkanankana n'ebisiki tezaaka wateekwa okubaawo obuku obutonotono obukwatiriza ebisiki ekisiki tosobola kyokya nakisiki ekiti ekyo ekinene wabawo obuti obutono gwe you can imagine singa akati k'ekibiri tikalinga kenkana ng'omuyini gw'enkumbi kubanga wandyagadde ekintu kyake mangu naye akati k'ekibiri tikabeera katono bwe kati katono
kati ova owulira lyo kye bayita peace talks. Olulimi lukoleeza olutalo, olulimi luzikiza olutalo. Wangi olulimi lukoleeza olutalo, olulimi luzikiza olutalo. Katuveeyo eyo mu ntalo tujja kutegeerayo. Olulimi luleeta obwavu, ate olulimi lugoba obwavu. Wali wulidde ng'abantu bagamba tujja mugulako enjogera yembi, ayogera bubi. Amandaazi g'agasigazi ayogera bubi. Olulimi ke kantu akatono akasobola okuggyawo obwavu nga tomenyese nnyo. In fact, abantu abalya ssente nnyingi mu nsi lulimi lwe luzireeta. Bannaggaga si be bakozesa amaanyi amangi, bakozesa bwongo na lulimi. Kyalowoozezza as a concept, as an idea, akyogera, he presents. Olowooza n'oyanjula ekirowoozo. Nkuddiramu tuwaliwo ebintu ng'amakampuni gabirina, abagagga babirina, nga gwe tosobola kubifuna wabula nga gwe byo. Nkiddemu waliwo ebintu ng'abagagga babirina, amakampuni nga gabirina, nga gwe tosobola kubifuna naye nga gwe bintu ebyo byennyini. Mu bulamu bwo gwa mpuliriza mu misingi gino waliwo gwe bayita PRO, ate n'wabawo ne gwe bayita sales executive. Mu Luganda waliwo gwe bayita sekamwa, omwogezi w'ekitongole. Ne wabawo ne gwe bayita kitunzi. Tutegeregana. Sekamwa yalongoosa erinnya. Sekamwa alongoosa erinnya lya ssekinoomu omugagga. Sekamwa alongoosa erinnya ly'ekitongole. Ne gavumenti eno erina omwogezi. Ebitongole byonna by'omanyi birina aboogezi. Wadde bonna ababeera mu bitongole balina emimwa n'obwongo, naye si buli omuntu bamukkiriza okwogerera ekitongole. Oba tutegeregana. Naye kati mu bintu by'osobola okukola, kati ng'okyezimba ng'ovaayo naawe ofuuke omuntu, gwalongoosa erinnya lyo okuyita mu bigambo byo. You are your own public relations officer. Era gwe kitunzi. Gwe kitunzi olongoosa erinnya lyo ate oguza abantu by'otunda. So kuuma erinnya mu bigambo byo ne mu bikolwa. Ate tunda by'olina. Tunda by'olina. Nkuba akafaananyi nga bakukasusa ewantu. Teri wa Luganda lwo teri ki kyonna. Otandikira wa? Kubanga abaana bangi balemereddwa okukola nga batundira ebyobusika, ebyokugabana. Naye omuntu ateekebwa ewantu bw'aba akyali mulamu nga mmaliriza ne sendbe gye natandise nayo. Katonda yatonda omuntu nga ali self-contained. Awo wennyini tulina international language. Waliwo olulimi olugatta amawanga gonna, oba baggwanga ki oba bansi ki oba batribe ki. Lwe lulimi lwa signs. Tosobola kukwata ku lubuto nga olaga nti oteeka ekyokulya mu kamwa, naye nga bw'okwata ne ku lubuto oli n'atategeera nti oyagala kyakulya enjala ekuluma. Nkuwaddeyo akabonero kamu. Nange mbeera ono ku Salt TV nga ndaba omwana ayinterpretingira abalina okusomoozebwa mu kuwulira. Ebimu n'enteekayo omwoyo n'endaba nga kyayogedde nkitegedde. Olulimi olwo bwe bakusuulya abantu lw'otandika nalwo.
bwe bakusuula abantu lw'otandika nalwo naye kizibu nnyo okuweza wiiki nga tonayigayo kigambo. Omwana olaba agwa ku nsi kuno nga talina kyamanyiiko. Omwana Omuganda bw'alizaalirwa e China ajja kutandikira ku Luchina okwogera, talimanya nti waliwo n'Oluganda. Society w'oli editamininga olulimi lw'ogenda okwogera mu bbanga ttono. Olw'okubanga batonde bange oli self-contained, bw'olitandika okwogera ojja kutandika okukulaakulana. Wangi bw'olitandika okwogera ojja kutandika okukulaakulana. Okwogera kigambo kinene mu bye tulina okwebaliza Katonda. Akamwako era tewoovumanga Katonda, weevumanga wekka nti by'oyogedde tebisobodde kuteeka mmere ku mmeeza. Weefubeeko okola chapati, ofumba katogo. Ate wano wansi omulabe wasinga otulumbira kubanga amanyi tugenda kukulaakulana. Abantu aboogera obubi bonna baavu. Temunyiiga mukkirize mbabulira ekituufu. Genda akatogo g'okamalawo bulijjo kaakati otunda akatogo oyogera bubi. Genda ennyaanya n'obutungulu gw'ebimalawo bulijjo bali onguzeeko otunda nnyaanya na butungulu ekitali kibi ffenna tubyetaaga naye oyogera bubi. Genda juyisi gw'omalawo bulijjo. Bakondakita be bavuma abantu. Singa omugagga lwaba yeetulidde muloka, singa omugagga yavuga nga driver tasobola kugumiikiriza driver, kondakita kuvuma abantu babiri ng'awulira. Gwe mwavu gw'oli ku kijji oyogera bubi. Abantu beyogera nabo tobamanyi. Eno ensi yakula ngeri nti olwaleero gw'ovumye nga afuluma takisi yo enkya mugenda kusisinkana. Oba tutegeregana. So weegendereza engeri gy'okozesaamu olulimi kubanga sitaani alumbira ku mutendera ogusookerwako oleme genda ku mutendera guddako. Akulumbira ku bizinensi entono oleme genda ku mutendera guddako. Bw'omala okukulaakulana abagagga kye bakola beesikanamu n'ateekayo abalala bali trendi okwogera. Wangi abagagga beesikamu n'ateekayo abalala bali trendi okwogera. Sales personnels ne boogera. Akulambuza TV oba n'akulambuza firiji oba n'akulambuza bikitali kuvuma. Si ye nannyini dduuka. Nannyini dduuka agamba waayi sina gano agoba abaguzi. Naye nga yasooka kubyekolera paka lwali bikwasa abalala. Byekolere. Bw'oba obikola bikole bulungi kubanga bibyo. This is your destiny. This is your future. Weegendereze nnyo oleme okubeera omuntu avaako waya mu mirimu gyo. Weegendereze nnyo oleme okubeera omuntu avaako waya mu mirimu gyo. Nakoze statement mu misingi tuweetaaga ebiseera ebimu okufuuka omusiru olyoke obeera omugezi ofune kye weetaaga. Abantu abamu abatugulako bagula baboggola, bagula bajerega, bagula ng'alengeza n'oganda n'ova mu mbeera. Tova mu mbeera, omwetaagako ssente. Bali bwe batyo, bali arrogant. Batutegeregana. Saba omwoyo omutukuvu akuyambe. Naye eno season egenda kubeera yiyo. Mbalinze olunaku lw'enkya ku Canaan Land, mbalinze mu mafuta leeta apron zo, naye ebyo byonna obireeta naye nga n'akamwa n'obwongo obirongoosa. Amafuta gakola nnyo nga nawe weekozeemu omulimu. Mukama abampeera omukisa emisingi gyaliyo gikomye wano. Today is a Wednesday, enkya Thursday, night prayer akulakutano. Tulina ennaku bbiri eza handkerchiefs and aprons ku Canaan, okusaba kuno n'okusiiba nkya na lwakutaano, ne night prayer, Sunday Thanksgiving. Mbaagaliza birungi bere season ebeere yiyo. Season ebeere yiyo. Mukama akunfukireko amafuta
anyweze gali ge bafuna ku Sunday ne gano ogenda ofuna ku Kanani atanatukayo dduka n'ebigambo bye by'olya Emisingi binyweze tojja kusigala kyekimu. Kambalekero omunyo okusatu ne program nindi ya ku Salt FM. Alozias Bujjingo ge gange. Shalom. Shalom.